Ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno ku ssaawa nga 12 ez'olweggulo abooluganda lwa Lydia Kobusingye baatuukirira poliisi y'e Mityana nga beemulugunya nga bwe bamaze ebbanga nga tebawuliza ku muntu waabwe. Kino kyawaliriza poliisi okutandika omuyiggo okuzuula wa Kobusingye gye yali abulidde. Omusajja wono mukazi Lydia waita tumukune najja ng'alina ebisumuluzo aze kugula ku nyumba wano mu ssente katwe. Kati muganda wono omugenzi Harriet namubuuza neemuura muganda wange ali ludda wa ngatakwanga ku ekisumuluzo gy'ogule ku zino nyumba. Obudde bw'omugenzi ssaawa 2 yaleese ebinyeebwa muje musimbe ebinyeebwa naye ali ludda wa. Omusajja n'amuddamu nze nali wendi n'amugamba yaze n'ansaba emitwalo 6 nze kaneetegule ku maama agenda kujja ku lumbe lwa Suzaana saagala maama asange wano. Naye omwana yakave wange yasulayo lunaku olwo yajja era ng'atamidde n'agamba baaba ziguliraawo nemuguliraawo n'ayingira ne tumwalira neyeebaka n'agamba baaba gyalako era saa 11 ngende ekole ki ngende otegeka omwana agende ku ssomero kumbe yajja kunsiibula busiibuzi era yasula wa 11 zaawera n'asutuka n'akola ki n'agenda. Nga wayise ennaku 4 nga 29 Oktoba ku ssaawa nga 5 ez'emisana Nnaalongo Harriet Nannyonjo aba asamba ennanda ku kyalo Kakonde Katwe kwe kugwa ku kifo ekyefaanaanyiriza nga bwe baasimye ekinnya bw'atyo naye n'atakula alabe. Fajja wano okunoonya omulambo mazima ne tutala ne twetooloola wonna ne tunoonya ne tusangawo embizi zaaliwo 2 ne tusangawo n'enkoko 3 n'embaata nga weeri ne tunoonya wano wonna ne tutalaba. Poliisi yadduse Zamba okutuuka mu nnimiro eyogerwako era omulambo gwa Kobusingye gwasangiddwayo nga guzingiddwa mu katimba k'ensiri era ng'omutwe gwe gwetooloozeddwa akadeeya ekiraga nti yenna eyamusseke yamutugisizza. Ate omukazi abadde asula wuwe n'omusajja ng'asula wuwe alabika yamutta ajja kusimba binyeebwa naye tuukidde nnyo. Rachel Kawala ayogerera poliisi mu bitundu by'e Wamala atubuulidde nti baliko omusajja Jackson Tumukunde gwe baanywezezza nga y'abadde omwagalwa w'omugenzi abayambeko mu kunoonyereza. Twalikodinze statements ez'enjawulo nga okunoonyereza kulaga nti omugenzi yasemba kulabibwako ng'ali ne muganzi we nga bano baali mu nnimiro yaabwe nga balima era kuva ku olwo teyaddamu kulabikako nga tukizudde nti ababiri bano babadde bayina obutabanguko mu maka ng'era waliwo lwe baayawukana nako. Abantu bano baagalanye ebbanga naye ng'omukwano gwabwe gwa kusika muguwa. Ye mulanga gwe nkubira abantu naddala bavubuka okukendeeza enjaga esusse ku kitundu. Omulambo gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Mityana okwongera okuggyibwako obujulizi. Poliisi egamba nti okusojjagana mu maka kuzze kweyongera ng'omwaka oguwedde emisango 17,698 gye gyawaabirwa okwetooloola eggwanga era ng'ebikolwa bye bimu byafiiramu abakazi n'abasajja 31. Bannakyewa bangi bazze beegayirira gavumenti emyumyule ku mateeka agakwata ku butabanguko mu maka nanti endwadde ennene tewonera lumu n'embogo tebagifumita ffumu limu.